Bakadaama TV obuvuyo n'okwekalakaasa bujjudde mu makampani gonna gali Saudi Arabia gasinga ne Maharanga mugitwalidde waliwo n'endala awo. Abantu bano Bakadaama bekalakaasa okubeera nga bagala kuddayo ewaabwe. Tugenda kugendako ne video Ayubu ze yabadde akutte eziraga Bakadaama abobonaabona. Bamu ku Bakadaama babadde ku mahala nga bekalakaasa naye nga tugendagendako ne video Ayubu ze yabadde akutte eziraga Bakadaama ababadde wabweru ku street nga Bakadaama bano kigambibwa nti nabo babadde ku deportation naye nga bakooye embeera gye balimu era ne bekalakaasa. Ekizibu ekiriwo nti Bakadaama bano bwe batandika okwekalakaasa ate babeera baagala kubeera nga babateekako ate ekibonerezo naye nga kiri nti Kadaama olina right okwekalakaasa kasita olaba nga embeera gye bakutwaliramu si embeera eyo gwe gy'osuubira okubeera ey'obuntu naye okubeera nga eri mu contract. Katusooke tulabe Ayubu nga annyonnyola kiki ekyabaddewo kuba yakutte videos zino abantu bonna ne babeera nga beetaaga okumanya kiki ekyabaddewo. Yazzeeyo ku siini okubeera nga akwata videos nga Bakadaama abantu tebakyali ku street eyo. Kandabe oba tusobola okusooka ntufuna ku video eyabadde nga Bakadaama bano bali ku street then aye tuddemu tulabe videos eyatuzeemu okubeera nga awanikayo eziraga kiki annyonnyole ensonga eyo bwe yabadde. Yeno video gye yakutte nga Bakadaama bali ku street then video eziddako zeezo nga annyonnyola ekintu ekyo kyabadde kitya. Mulaba omwana w'omuddugavu wabonaabonera ku ddungu abawala abo bonna baddugavu bannayuganda bayiseeko ssaawa zibadde nga 9 akawungeezi bali mu kubonaabona Saudi. Bakadaama Ayubu be yabadde asobodde okubeera nga akwatako bwe yabadde ayita ku street e Saudi Arabia. Kati tugenda kubeera nga tuuza oba tufuna ate Ayubu nga annyonnyola street eyo mugyetegereze yazzeeyo okukwata kuba agamba teyabadde takkirizibwa kubeera nga akwata ne kamera. Emmotoka za poliisi muziraba eri mu maaso eri muzirengerawo emmotoka za poliisi teyasobodde kubeera nga afuna information naye kakati agenda kubeera nga atunnyonnyola exactly kiki ekyabaddewo. Kakati nkomyewo okutangaaza ku video gye nakoze olunaku lwa jjo ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 22 nakoze video nga nayise wano eno nesangawo bannyinaffe benagambye nti bali mu kubonaabona. Video eyo eri ku page yange. Ekizimbe ekyo kimulaba ekyo accommodation abaana bano we basula bangambye bali mu basuuka mu 1400 mulimu Abafilipini mulimu Abatanzania mulimu Abanakenya mulimu n'Abannayuganda. Bamaze emyezi 3 4 5 6 tebakola bukyanga bajja abamu. Kati bangi muvuddeyo ne munvuma lwaki sayimiridde kuyamba abaana bano lwaki saakoze eki abamu mugamba simanyi just nabadde njagala likes kati njagala kubalaga ezo ensawo ezimu zikyaliwo wano wabweru. Jukira video eri yabadde yajjo wano wennyini we nayise era video yakwatiddwa wano mu area bweti. Kati njagala kubalaga nti ensawo ezimu zikyaliwo ezasuze wano eno abaana abamu bavuddewo ne beeyongerayo ndowooza muziraba ensawo ezo nsawo abaana abamu bazireseewo wano ndowooza muziraba ziri ku lubalaza muzirengera. Kati kyenjagala kyekiriwa ekizimbe ekyo kiri ku luguudo baluyita Abdul Al-Rahman Al-Nasir Al-Karji mu Riyadi mu district ye Kalaji oba Kalji okitegeera kyekizimbe ekyo. Ekizimbe kirimu office yakyo kuba accommodation just baana basulawo busuzi.
office yacho bagita Abdal Human Resources. Abdal Human Resources, not human but human resources. Muchitegeera company eno ekolagane company eze Uganda ezimu waliyo Abo Tigers erikabuuso, endala bagita Nikos, endala bagita Macro. Company ereta abaana abana Kenya, ereta abana Uganda, ereta aba Philippines, buli munsi ejamu abaana ne baleta. Abaana bali omwo mu kizimbo omwo basuka mu bibiri. Tebalina mirimu, bamaze emyezi 3 abamu 5. Tebalina masimu, jaso okuba nti baba wecho okulya ne amasimu babajjako amasimu. Ensonga lwaki jo abaana be nabadde nabo sabatadde mu kamera. Jukira wabadde emmotoka za police awo ne tukkiriziganya ati ngenda kwogera n'abaana abo. Kyaleeta kyakola videos ku nsonga y'abaana bano era ndowooza abamu mubalaba mubalengera. Abasigadde mu munda kubajjukira Bekalakaasiza kati bonna be mwalabye ababadde wabweru bonna abo Bekalakaasiza ne bakwatamu ebyabwe. Tebalina passport, tebalina ikama. Okitegeera. Era n'abamu ku ndowooza mubalaba baabo. Naye lwakuba ekizimbe kijjudde kamera ekyo sobola agenda waawo. Era ndi just opposite nakyo. Okitegeera babaddewo nga banna. Yes. Kati abasinga mubadde mumbuuza lwaki saayimiridde kwogera nabo era lwaki saabayambye. Nayimiriddewo. Olaba video eyo gye natadde ku mikutu gyange. Sinze nagikutte. Ani yagikutte? Kuba babadde tebakkirizawo kamera oba simu. Poliisi yabadde wawe emmotoka 2. Mu mmotoka mwe nabadde nze nabadde nvuga. Nabaddemu ne mukama wange. Omukadde ne muwalawe. Muwalawe gwe nagambye nti nyambo nkwatire ka video yako genda kampereza ku WhatsApp. Nangamba toka posting ale mugamba asijja ka posting gwe ka recording. Bo babadde mabega mu mmotoka. Emmotoka emabegeri endabirwamu tezirabika. Tosobola kulaba muntu nga ali mu mmotoka nga goli wabweru. Okitegeera. So na nyamba netufuna omukisa ne tukwata ka video yako. Kati nze mu kudropinga omukadde nakomyewo awo nenyimirira nengenda ku motoka ya police ne bambuuza oyagala ki. Ne bagamba njagala kwogera n'abaana bano kiki buzibu kyobuliwo. Ne bangamba to recordinga tubateeka mu kamera ne magamba ikisoke. Police nezijako esimu yange nenjogera nabo abaana nga tewali kamera. Nsonga lwaki temubalabye mu kamera oba temulabye omu nga yeeyogerako. Twakiriziganyizza kuba poliisi yabadde waawo ng'ebakuuma. Okitegeera. Ne baŋŋamba bava mu nsi zaabwe ze babajjamu ne babaleeta ne babasuula mu kizimbe ekyo kyemulaba. Balimu bangi bamaze emyezi 5 abamu 4 abamu 6 tebakola. Babajjako amasimu, tebalina masimu, tebawuliziganya n'abantu baabwe. So ekizibu kyabwe mirimu tebakola. Newankubadde nga babawo okulya tebakola. So mutuyambe company ze Uganda ezikolagane company eyo Abo Human Resources mubagambe oba